This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu mbadde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye nda kukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. You have made money is lost your song. Yet Delta Cash is here with a car logbook loan from 2 million to 300 million. Come we change the song to who has money? We have money. Who has money? We have money. Wabi? Ruzungu kale kasuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi ana bubura babaddi abakyala wale somwiro manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibalina guno omuggo gwa Musa white stability detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yeah, so welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano mu Uganda Airlines. Fly the crane to the Pearl of Africa. Ebintu bino byonna ffe tubeera tujja bikola. Okitegedde? So this is us mu business class. Ndowooza obuntu obulaba. Okirabye? N'obukopo proudly they're ours. so pretty. Cheers. Cheers. Someone was saying that they missed seeing me with you. Eh? Now we are better. Eh? Life is better. Ngambia we. Negwe, we used to do those morning Every single day. Oh my God. In the content. The thing is that people bring back those videos. And by the way, Pfizer, you need to emulate Linda. Olusi, Pfizer used to tell you, let's do something. Baby Coco, today I'm not prepared. So what's that you're eating? Must be like it's dessert, yeah. It's dessert. Yeah, But it's like a cake. Yeah, it's like a cake. It's like Pinyuma.
you're not born for suffering. Yeah. Enjoy. Yeah. Enjoy life. And So- oh my God, you went to watch Formula One without me. Yeah. Kati, you remember? Do you know the artist called Those Charges Like a Million? Yes. Malolo gwe yayimba. Tugenda bayuda tuyita nabo. That was me. That is you. Because I left you behind. You left me behind. That's what I check up, bro. But you know the tickets to the Formula One are very expensive. So I look like I can't afford. No. Kakubuzo Sansewa. Okay, but One or two. in business class. Yeah. But- So also beat them with Okay, you had to perform Kati beat at them. that time. Hey, Sunday. But you saw me at Silverstone. I saw you. I saw you even getting sugar. Yeah? I saw you testing sugar. Buli kimu okikoze bulungi. Buli kimu ngeze abanaku ne munyiigira. Kasuku weeraga. Nange nakunyigira. Nange nakunyigira. Katonda yatuwa ye yabamma. Ali akayimba ka amavivi tegalimba mukongeremu. Munagenda otusekerera nti bannaaye bakasuku baaliwo nga twaliwo. But you've also suffered. So we have good days, you should enjoy them. Exactly. There are good days, there are bad There are days. good days and bad days. So how was London? Hot. So now I'm putting it. I put on sunscreen at some point, but then said it. Like, Sunscreen? Yeah, like I was covered in sunscreen. All but of then you? like when you sweat, then I was slippery. You mean like you put oil on yourself? No, you can find me in somebody else's house. Then the today It's so hot though. on I think it was Saturday. after I left. Silverstone wasn't so hot, Yeah. but I walked. Meanwhile, That place is huge. But it's good for you. You've been doing a walking challenge. I've actually been walking So every now day. Every day I've been That's the doing beauty almost about it. 12,000 steps. I think every single time I come to London, it's my physical fitness it gets a lot better. Because everything is so quick, especially if you're using public transport, like the trains. They're not going to wait for you. Yeah. Why not do You have to run. You have to walk. So you end up going back to Kampala and your legs go hey. But today, I think my best part of England was minus Silverstone, their Formula One. That night when England beat Mexico. Wait, there were fireworks outside my hotel. When I Nasula have a New Jersey meanwhile. for England. Yeah, wajimba. Aha. Waliwo musajja yansanga mu mall corridor. Bamwita Bonnie Iga. He came to me, walked towards me, and he said, "Do you know Kasuku?" I was like, "Yes." Remember jersey and oil. Oil as in Body oil. because Right of there. me. Because of me and you, apparently me and you together. No. He asked, do you But know he walked Kasuku? to me. So nkwesiveko tozija mupozi bro. Tozija mupozi. We are in it together. Muganda wange Daginais oli otya Ali bulungi. kiri kiti eyo obulamu bukuyisa butya. I know you are now in Chiwatule. Sure. Yeah, I know you're now in Chiwatule watching us. But please, if I were you, I would move slowly. Era. Sammy Wetala, how is unemployment? How is unemployment? It's insane. You know Sammy, Auntie Baba Galaw, isn't that unemployment now? I've been calling myself unemployed youth. Now I'm thinking would get that 50K. Tewali ajja kuwa sente. Now when I'm unemployed. I don't know how to tell my story. I'm supposed to be hiding looking miserable, so I have to You can't say you're unemployed when you're eating all of that. I keep forgetting I'm supposed to be unemployed. But isn't that like too much cream? Oh, it's you're okay with you have a sweet tooth. It explains the cheese. You thought this is air? Yeah. I eat everything. You eat everything. Yeah, How was the show? It wasn't 100%. Wasn't what it was supposed to be. I could get the idea though, because it gave off original what Blankets and Wine used to look like. Yeah. It looked like that was the setup because it was a field.
with vendors. There were children playing, stage in the middle. Like it gave off. The idea is blankets and wine. I think that's what they were aiming at. Yeah. People did not exactly like turn up, but it's understandable. Like, yeah, there were issues. So of course, even if it were you, but yeah, it wasn't. I loved the idea. I love the idea, the whole concept. In a field, it was pretty. Well, I see. Which? Where? Zibirako what? Yetaaga atulagewo. Ajja kujja atulagewo. Ate bwe banaazijjako tunaaba tukyalabika. We were the ones in charge. Nzizeeko? Oh, this other small one. Zero. Which ones? Buno. This ones. Tulabika bulungi awo. Oba tubongereko awo. Awo tulabika. 17 Pro 1 terabyte. I like that one. So abantu ndowooza baagala kwebaka. But before I go, do you have plans of having babies? I would hope so, yeah. I would love to. I want to be like Rihanna and A$AP Rocky. You want to give birth komokom? I want to give birth. But I have to have the experience at some point. But is that anytime soon? I don't think so. You're still enjoying yourself? Yeah, they're going to enjoy my dear. You see those cars you saw at home, you know what? You want your... One of them, I'll have to at least drop one of my kids in a nice sports car. Yeah. That's what I'm working for. I can have a Formula 1. Never have people because that is just a party. So, tuli Linda Dane, tuli one no more business class Uganda Airlines. You have every reason to fly the crane to the Pearl of Africa. It's a very beautiful experience. Mm-hmm. They're very hospitable. Yeah. You know how Ugandan things are. Yeah. Which beautiful. So yes, Uganda Airlines, we love you. Yeah. Kati wano tubadde tukola ka luzungu. Kati ate ngenda nnoonya bannamasaka. Oba beebase simanyi, oba batunula simanyi. Ate eri waliwo taala. Balabika okuba bakyatunula. Bo be baatuuse eri bazze mu byabwe. Tugenza okuddamu balaba mu nnyonyi. Did you see SUUNA BEN? I saw him at the show. Venue. Yeah. And wait, I didn't see him today. I saw him yesterday. Yesterday again, eh? Yeah, I saw him. There's a time I saw him when I passed by the place where. Didn't he throw you a few words? Like, no. Hi Linda, you're beautiful. Tony did. MBAZIIRA. Yagezeza kukukwana. Abada the name better. Najibu, this is don't worry. I gave it back to him. TikTok. Nagamba yagala kundoka. Because we're talking about who would do Bewitch, celebrities. So we're there talking about Kylian Mbappe, which Yenaga, but ayagala kundoga. Where? Me. That he wants you? Yeah, Merenga Mulota. But could you date him? If you Bewitch, we'd wear a choice. I've been walking carefully. I haven't jumped over any camera. batandika bwe batyo mpola mpola ogenda okumalirizanga nga lyawogamba MBAZIIRA
Baziira n'olubuto lwo. Wabula Baziira bw'addoga bunga. Awo wetugenda otandikira nga mbuuza Mbaziira ttone. Wakyayagala logo omwana. For now, katugende tunoonye bano eno. Kati eno business class. Bo bali eri kati eno eddako ye economy premium. Kati bo bali eri mu economy plane. Okirabye? Kangende mbalabe. Many of you are in denial. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but for your life is whoa. Your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait. Get on family planning because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. When you do this for me, I'll become a street preacher. Just get this thing. Sayana Press Contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Kati kyetubadde twagala okubuuza. Gwe bangambye wabusi. Birthday yo yali ya Sunday. Kisooka happy birthday. Thank you very much. Yes. Me too. Kati Suuna wayingidde emyaka emeka? Kakati interview eyagala ekugwe bulungi oba oyagala ekomaawo? Ejja kuggwa bulungi tewali buzibu. Naye wano okuttewo. Nkuttewo. Wano osobola okuba nga oyingiddewo Suuna. Owa ogamba. Wano. Kuyitawo buyisi obadde ki? Ana. Obadde ki? Suuna omwezi emyaka 4. Lwaki otooya omwana? Nina nkaaga. Omanyi olinga emyaka nga 35. Gwe gyonna gy'olya gy'oyagala ekibuuzo. Olina amagezi? Amagezi nina. Tugende mu maaso ne interview. Gwe gyonna gy'olya gy'oyagala amagye ogonsimba. Naye nga mbaddewo akabanga. Byolabye birabye. Mbaddewo akabanga. Byalabye birabye. Ndabye abakyala bwanvu n'abampi. Abanene n'abatini. Abanene n'abatini. Abali mu comment section teekawo happy birthday Suuna. Abakyala abasobola mumutuukeko naye ne London baŋŋambe nti bakozeeko. Banteeseteese. Ebyana byakwettanidde. Weewaawo ddala. Era Jobu Zirinkisina kye mubandya. Yeebale yankozeeko bulungi. Kubanga baatidde enyuma waliwo abaana abakuwembejja. Ate nga si baabulenzi. Ng'ate si baabulenzi. Kati ekyo kye nali ntidde ekyo. Ngamba nti baatidde genda kugereke naye yambuuza oyagala wa ggwanga ki? Kubanga enamawanga gonna gyegali. Ne mugamba njagalira ddala omwana omutaka wa wano. Omwana wa wano omutaka wa wano. Era n'anteekateeka bulungi nnyo. Nankolako bulungi. Mwami Jobu weewale nnyo. Baatidde tunagipulizanga London. Ono ye LYNDA DANE agambye nti wamugambye ogenda mmuloga. Kati yakati olaba ebintu by'abakyalo. Manyi kati ffe twafuna obuzibu. Bw'ogira omuntu n'ogira bw'oti bagamba yamukutte n'amaanyi. Eryo eddembe baali tujjako. Naye tebatujjangako ddembe lya kuloga muntu. Akati eryo eddembe likyaliwo. Nabaga ndi freedom of speech, eddembe ly'okweyogerera. Kati ne freedom y'okuloga omuntu ekyaliwo. Ate nze nina koodi ya gundi ya nnyabo. Ate wamanyi nze maama wange. Nina emirimu gye naakamutuma ng'ebiri n'agikola ng'ensi eraba. Kati nkikakozesa nnyo ku bakyala. Naye ogamba oŋŋaanye ngenda kusindikira nnyabo. Mugamba oba oliawo ekiwala kyereesi. Nasindikira naanawo oli yajja ewaka. Nga nange mugamba omwana wange ow'obuwala wangi taata yanjuzulula ewange.
kati Linda Dane tugenda kudiringa naye traditionally musindike jajja kawumpuli ebuyego ajja mukwate mwamulire amukwate mwaja muwulira tumusindike jajja kayizi mujagenda okulikoze NTV bagikuddeo tebannaba mugenda muwulira ku CBS very soon Linda Dane oyo ngenda genda njogere n'ajambe mu kibu akiri bamuwa ebiranga abisome naye ng'akuli kumpi w'omulabira ate era babisoma birango ajja weeterezesa asirezesa kati abakazi kyebeereza yoleke omukazi alina okubeerawo omulabira buli kaseera engeri Linda Dane gyayingulamu amabina ago tasobola kufuluma waka n'osigaza mirembe obwongo busigala era memole olaba njagadda gyeri gyembeera waggulu abeera ayambuka ayita ku Buganda Land Board nga oli mumadaala oyambuka mwambuka mwenna mukkirira mwenna paka NTV lwe banagizaako twagala kubeebaza nze nabadde Southampton abadde tukulengeraawo eyagadde Kasuku eyagala nnyo twabadde Croydon East London ne tugendako North London twabaddeko ne kw'emiritu ejjo sibyagala siwagira Arsenal naye just ndi wa mupiira mu kifaananyi ekigazi twabaddeko ne ku kisawo kya Spurs twabaddeyo etwatabadde ekibuga naye nga twalambudde ku kisawo kya Arsenal etwetololawo ekiro ssaawa 7 ekiro twetabaala netugenda ne ku woteri abalenzi bye babeera mukakingi yaabwe awo tubeerawo ebityo London twaginyumiddwa. It was nice. The experience is nanyumiddwa era sitoma. Njagala kwebaza ba Uganda Airlines. Thank you for flying us. Era Uganda Airlines tubayita mujje mu ndongo y'ebinyanya mu tuwe sponsorship. We are having the people you are looking for. Mu binyanya. Already feke nyiri ba pioneers bayo already batulina. Kitegeeza tuli in position to seduce others to come on board. Got it. So never will this egundi Uncle Sandy the Jekenizi ebibozibozi nabadde ba video bagenda batematemera buli omu sente zokukolera eno ne bakutuwako ne bakutyoboola batyo bagambye ekikondo kati Jenkins yagambye nze ne Suuna abo batiketi iye naye Jenkins nawe nakiteekako era munawe tiketi yakutte n'olumba babatemyatemya abo naye nga kiki abantu abaffe bennyini okutuba nga waliwo yagamba ka vidiyo kalimu amaalo kituufu ye yali agakoleddewa ye yasinziirawo gakola kino kikikulu ekyera ekikugamba ekigambo n'obaluka n'oseka n'osooka otunula gy'okirabidde naye gyali omwana ali ayogeddeko ekigambo ng'okirabidde London ye ng'ali gundi ali kabula soke ali buswa bulongo kabula soke jasi ali miwuula. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye munda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange